Parliament. Omumyuka akulira ekibiina ky'FDC mu Buganda munnabateeka Yusuf Nsibambi yasaze eddiiro mu butongole okuva mu kibiina ky'FDC ne yeesogga ekibiina ky'NRM bw'atu n'aweera okuleeta banne abalala 150 abasigaddeyo. Nsibambi okwesogga NRM awerekeddwako sipiika wa Paalamenti Anita Amongo ng'era amwanjudde eri abakulu ku kitebe ky'ekibiina ekyaddondo abakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Dodong era n'asaba bamwanirize. I have today brought Honorable Council Nsibambi, Senior Council officially today, the 18th of February, joined the NRM as a party. Nsibambi awadde ensonga ezimuviiriddeko okuva mu FDC okuyingira NRM nga zino kuliko okubeera nti azaasinkana Pulezidenti Museveni emirundi kati egisoba mu 5 era ng'emirundi gino gyonna yakizuula nti Pulezidenti Museveni muntu mulungi nnyo akolaganika naye nga kwe kusala wamu egatteko mu lugendo lwe olusigaddeyo olw'ebyobufuzi. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali manyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza, alina think tank, yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Nsibambi annyonnyodde nti ebbanga lyamaze ku ludda olwabula gavumenti balowoozanga nti ebyobufuzi byakusika muguwa na kulwanagana era babadde nnyo mu kwegugunga naye tewali kikyuse okuggyako okuleka amaka amangi maziga olw'abantu abo okukwatibwa ne batekebwa mu makomera. Nga tulowooza tusobola giterereza mu gye bayita defiance oba okuguguba. Tukikoze ne tukikola emyaka n'emyaka nga ate tewali kiguba okuggyako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Asabye bannayuganda bakitegeere nti bo abasaze eddiiro ne beesogga NRM bakizudde nti ku ludda olwabula gavumenti teri mulamwa okuggyako okuteeka abantu ku mbiranye n'ebyobufuzi ebya fitina so nga ate ye Gen. Museveni awuliriza nnyo ate nga mukugu eyeebuuza. Nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo waaka okuggyako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyefitina n'enkuubiiro. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM. Si wa NRM nti noonye byakulya bwibajja ebiri tewali mutawaana kubanga ndi munnayuganda naye ekisinga obukulu bwe buweereza naye si kulya. Ffe twakola dda. Nsibambi ono era ategeeza nti ayagala okuggyawo obulimba bw'abooludda olwabula gavumenti naddala ebyobufuzi eby'okukyamuukirira abantu bakitegeere nti tebalina kye bayinza kukyusa okuggyako babeere bagezi beegatte ku kibiina ky'NRM basobole okuwaayo ebirowoozo byabwe eby'enkyukakyuka ze baagala. Kakati oli buno akakaaga yabuggyewa naye ogamba olinda agakakaaga gye wabugattire gwe wali okola ki baagobawo agenti wo. Kakati ebyo byonna bye twagala okukakkanya nti akusinga akubya gwaki okujjako tugenda batwala mu basawo Baganda tetulina kiyinza kukyusa okujjako okwegatta ne gavumenti ne tugirabula ebikyamu ebikola nga wooli. Atendereza sipiika Amongo okuba nti yamulaze ekkubo ettuufu n'annyonnyola nti okuva yava mu FDC ekibiina kyagwa era nti kiri bubi nnyo naddala mu by'ensimbi olw'ensonga nti ssente ezidduka nnyo emirimu ezisinga obungi Amongo yazisakanga nga yeeyambisa obukodyo n'amagezi eby'enjawulo era bino bye bimu ku byesikiriza Nsibambi okwegatta ku ttiimu empanguzi y'NRM Amongo kati gy'aweereza. The Right Honourable Speaker talked to me and said, Yusuf, you are now 61 years. What have you achieved? I got to know when the electorate said, no, we are tired of this kind of politics. And I'm ready, Right Honourable Speaker, and the SG to be given any task to serve our people. Sipiika Amongo ateranga emumyuka wa ssente w'NRM ow'okubiri omukyala ng'ali wamu ne ssaabawandiisi Todongo bagenze mu maaso ne bakwasa Nsibambi manifesto y'ekibiina ne bamwaniriza olw'okulaba ekitangaala era ne bamutegeeza nti NRM kibiina kya mirembe nnyo era omuntu gye yeetaayiza obulungi awatali wadde okusosola. And it is a good home when you have visitors. If you have something good in a home, that's when people come to a home. Comrade Nsibambi, we honorably welcome you to the party. Definitely NRM is not like FDC. There are certain things we do different from FDC, and I'm sure you'll feel comfort in NRM.
Dodonga agasseeko nti baagala Nsibambi akkirizibwe abeewo ne mu lusirika lw'ababaka b'e NRM olugenda okuyindira ekyankwanzi mu bbanga eritali lyewala. Very soon we are going to have a retreat of members of parliament, and I'll request the Right Honourable Speaker to allow us, invite you to come and attend this retreat and to pick leaf of what we do and how we plan for government. Rabina Nantale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.